omukyalo omuyimbi omwononefu atali musiraamu, fakaifa tatasallal wa tasilu ila baiti llahi lharam, asalinkiriza atya nga amusalinkiriza musiraamu n'amutwala ku nnyumba ey'ekitiibwa efaanana bwetyo. Allah gye yagamba nti omuntu yennyini alowooza obulowoozi okukoleramu ekikyamu, Allah amussaako ebibonerezo. Teriyo kikyamu kisinga ekyo nga mushiriku mukaafu kwetooloola Kaaba. Allah bwe yagamba nti innama almushrikuuna najas fala yaqrabu almasjida alharama, tebageza ne basemberera ennyumba eno, tebageza ne basemberera ku haram baada amihim hadha. Allah yabaziyiza okwetooloola Kaaba n'okujja ku nnyumba eyo n'okuseera awali haram oluvannyuma lw'omwaka Allah lwe yassa Qur'ani eyo essuula eyo. Mu suratu Tawba Allah abaganye okwetooloola Kaaba liannahum najasu, kubanga si bayonjo, emitima gyabwe si miyonjo. Naye omukyalo omuyimbi simanyi bekyani n'agenda ku Kaaba ng'omusiraamu yamukutte ku mukono. Mu byafaayo by'obusiraamu ebya Uganda kibadde tekinnalabika. Naye Allah yagamba nti waman yuridi fiihi biilhaadin bidhulumin, ayagalira okukoleramu ekikyamu ng'akyagadde bwagazi e Makka ne bw'oba oli wano Uganda n'oga nti senga ŋŋenda e Makka n'alikoleddeyo ekikyamu bwe kiti, Allah yagamba nti nudhikuhu min adhabin alim, wakukomba ku bibonerezo eby'amaanyi. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, aw'ekitiibwa oyo Allah owe yenna amutya akola emirimu gye, afuula owa wansi omunyoomoofu, oyo yenna ava ku biragiro bye bye yateeka mu nsi muno. Nkakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa almustahiqu lilibada, teri asinzibwa mu biriwo byonna ebisinzibwa okuggyako Allah yekka. Gwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala assa okusaasira n'emirembe biddeeni nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yatujjira n'ekitangaala kino eky'eddiini eno ey'obusiraamu ekyayatiikirira ensi eno min masharikiha wa magaribiha, ebuvanjuba n'ebugwanjuba, ekitangaala eky'obusiraamu wonna kyatuukawo. Naamira omwoyo gwange n'ejjamu okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala yekka, mu kumutya mwe muli okwesiima, mu kumutya mwe muli obuwanguzi. Baganda bange abasiraamu, Makka fadluha wa sharafuha wa hurumatuha, ensi y'e Makka Allah subhanahu wa ta'ala yagiwa ekitiibwa n'agisukkulumya kubanga manba'ul wahyi, y'ensibuko y'obubaka buno, y'ensibuko y'ekitangaala eky'eddiini ey'obusiraamu. Falaha fadlun walaha sharaf, Makka erina ekitiibwa kyayo, Makka erina obwebbeeyi bwalyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah yagisukkulumya ala sa'iril bilad, ku bibuga byonna ku nsi yonna. Sammaha Allah, Allah ye kennyini yagiyitira Makka amannya gano, albaladul amin, ensi erimu obwesigwa li ajali tawhid, ensi ey'emirembe, albaladul amin, olw'ekitiibwa kyayo. Fasammaha Allahu subhanahu wa ta'ala bibakka, Allah najiyita Bakka. Wasammaha Makka, Allah najiyita Makka. Wasammaha ummul qura, era Allah ye kennyini yagiyita ummul qura, maama w'ebibuga byonna. Fahadha albaladi alamin huwa manba'ul wahyi, yensibuko y'ensula ey'obubaka ey'ekitangaala ekyayatiikirira ensi eno. Walbaladul amin, Allah aginyumyako ng'alayira, ayogera ku kibuga ekyo Makka, abasiraamu bategeere ekitiibwa kyayo.
mwe muli Kaaba ey'ekitiibwa ennyumba ya Allah eyetoloolwa abaddu. Falyabudu rabba hadha albayt, Allah aga nti basinze Allah mu bwomu bwe, oyo nannyini nnyumba eno Allah gye yasooka okuteekawo mu nsi muno. Inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mukarrama, ennyumba Allah gye yasooka okuteekerawo ddala yeyo eri mu kibuga Makka, Allah kyayita Bakka. Fahiya Makka falaha hurum, erina emizizo gyayo. Allah ye kennyini gye yeeyimirira n'agitunnyonnyola n'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fahadha albaladi alamin, ekibuga ekyo ekyekitiibwa, manba'ul wahyi, y'ensibuko y'obubaka, manba'u tawhid, mwe mwava ekitangaala ekyokusinza Allah, kalimatu tawhid, ekyokwawula Allah, kalimatu la ilaha illa Allah. Fahiya qiblatul muslimin, abasiraamu bonna mu nsi gye boolekera li sharafiha, olw'ekitiibwa kyayo. Makka tezannyirwako, mu bintu ebitakaatwako musiraamu kuzannyirako kyekibuga Makka olw'obukulu bwakyo. Allah ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa bwe yali alaga enkizo etali mu bibuga byonna ng'ayogera ku haramu, yagamba Allah, waman yurdi fihi bidhulmin biilhadin nudhikuhu min adhabin alim, omuntu yenna alowooza obulowooza okukoleramu ekyonoono, takikoze naye n'alowooza obulowooza omutima gwe ne gwagala okukoleramu ekyonoono, nudhikuhu min adhabin alim, Allah agamba tugenda mumukombya ku bibonereza ebiruma eby'amaanyi. Ayagadde obwagazi okukoleramu ekyonoono, ne bw'oyagalira okukoleramu ekyonoono mu Makka ku haramu ey'ekitiibwa, ne bw'oba tokikoze Allah akusasula. Abakaafu n'abashiriku bajjawo amaanyi okwetoloola Kaaba, okujjako olw'obunafu bwaffe n'obutategeera busiraamu. Abakaafu n'abashiriku bajjawo amaanyi okugenda ku Kaaba bagyetooloole. Ennyumba eyatiibwa n'abashiriku abaasookawo nga Allah aginyumyako ku nkwe ze baali baagala okukola bajjewo ejjinja. Alam tara kaifa fa'ala, Allah atunyumiza mu suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Muddeeyo mutunulire taarikhi w'obusiraamu, Allah kye yakola Ababil, bwe yabasindikira obunyonyi, tarmihim bihijarati min sijjil, ne basaanawo olw'okwagala okugezaako okweŋŋanga ennyumba eyo, ennyumba ya Allah ey'ekitiibwa. Inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mukarrama. Allah yagaana abashiriku okugyetooloola abakaafu. Kyava Allah yagamba mu Qur'an ey'ekitiibwa, innamal mushrikuuna najas, abashiriku abatali basiraamu najasu, bakyafu ba mitima, banzikiriza, tebasaana kwetooloola nnyumba ya Allah Kaaba ey'ekitiibwa. Olwaleero abasiraamu tuweddemu ensa. Omukyalo omuyimbi omwononefu atali musiraamu, fakaifa tatasallal wa tasilu ila baiti llahi alharam, asalinkiriza atya nga amusalinkiriza musiraamu n'amutwala ku nnyumba ey'ekitiibwa efaanana bwetyo. Allah gye yagamba nti omuntu yennyini alowooza obulowooza okukoleramu ekikyamu, Allah amussaako ebibonerezo. Teriyo kikyamu kisinga ekyo nga mushiriku mukaafu kwetooloola Kaaba. Allah gwe yagamba nti innamal mushrikuuna najas fala yaqrabu almasjida alharama, tebageza ne basemberera ennyumba eno, tebageza ne basembera ku haramu. Ba'da amihim hadha, Allah yabaziyiza okwetooloola Kaaba n'okujja ku nnyumba eyo n'okuseera awali haramu oluvannyuma lw'omwaka Allah lwe yassa Qur'an eyo essula eyo. Mu suratu Tawba Allah abaganye okwetooloola Kaaba, liannahum najasu, kubanga si bayonjo, emitima gyabwe si miyonjo. Naye omukyalo omuyimbi simanyi bekyani n'agenda ku Kaaba ng'omusiraamu yamukutte ku mukono.
mu byafaayo by'obusiraamu ebya Uganda kibadde tekinnalabika. Naye Allah yagaa nti waman yuridi fiihi biilhaadin bidhulumin, ayagalira okukoleramu ekikyamu ng'akyagadde bwagazi e Makka ne bw'oba oli wano Uganda n'ogaa nti senga ŋŋenda e Makka n'alikoleddeyo ekikyamu bwe kiti, Allah yagaa nti nudhikuhu min adhabin adim, wakukomba ku bibonerezo eby'amaanyi. Abo beetagisa tawuba. Bwe batebeenenyezza eri Allah ekinaasinziira mu ekyo Allah kye yalagaanyisa, abalibeerawo mu byafaayo bino balijulira okukakasa nti Qur'an eyogera mazima. Baganda bange, kiswaza kya buwemu. Ennyumba eba eweddemu ekitiibwa, ennyumba ya Allah eba eweddemu ekitiibwa. Allah yagigobako abashiriku abakaafu. Omukyala kennyini fa'tarafat, ye kennyini yeewaako obujulizi nti sinnatoola shahada nkyaliyo, wabula ng'eyamukulembedde ali happy. Wabeerawo ebitongole ebitwala abantu abafaanana bwe bati e Makka, ng'oyo yavuddeyo ng'abadde amanyikiddwa olwa celebrity gy'alina, nga mubatwala e Makka abashiriku abakaafu, mulindire ebibonezo bya Allah nga temunnava ku nsi kuno. Makka ya mizizo, teyingirwako mushiriku wadde omukaafu. Allah yakiharamisa. Fa alayhi la'natullah, omuntu ayingira n'akolerayo ekikyamu n'akolera ezambi e Makka ng'abo bwe babadde, omukyala si mukazi wa halalan, wabula otambula n'omuntu ava mu buseegu omwononefu gw'oli naye atali mukazi wo, n'omutuusa ne ku nnyumba ya Allah olw'okuba wakoze proposal. Waman yuridi fiihi bidhulumin biilhaadin, ayagalira okukoleramu ekikyamu ng'ayagadde bwagazi kikola, nudhikuhu min adhabin alim, abo bakikoze directly, tebayagadde bwagazi wabula bakoze ekikyamu ku nnyumba ya Allah ey'ekitiibwa. Baganda bange, tutye Allah, bwe tutaagulumiza emizizo gyaffe gya busiraamu, eddiini yaffe ffe kennyini kugiwa kitiibwa. Makka situwa kusinza Allah, abantu bakifudde ekyobulambuzi, leisure time, ne mutuusaako n'abantu abatali basiraamu ne beetooloola Kaaba ne bajja wano nga bali happy ne bajeeja. Ekigambo ekyo kinene, obunene bwakyo Allah ye kennyini yakyeyogerera mu Qur'an ey'ekitiibwa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim. Alhamdulillah wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa lidh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Baganda bange abasiraamu, nziramu okubakuutira okutya Allah. Naamira omwoyo gwange n'ejjammu okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Twewala okukola ebikyamu, twewala okujeemera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekibuga Makka ne haramu ey'e Madiina, Allah yagisukkulumya n'agiyita amannya nga bwe twogedde mu Qur'an y'ekitiibwa. Sammaaha bilbaladi al-amin, Allah yagyeyitira albaladu al-amin. Wasammaaha bibakka, Allah n'agiyita Bakka. Wasammaaha Makka, Allah era n'agiyita Makka. Wasammaaha ummul qura, awo gonna amannya ga kibuga ekyo olw'ekitiibwa kyakyo. Eyo ennyumba yeetooloolwa abantu balina tawhiidi. waliyatahharu bilbayt, abantu abeetoolola Kaaba babeerenga batukuvu.
walqaimin warrukai sujud. Ibn Kathir weyali avunula aya naga nti waliyatahharu bilbait walqaimin warrukai sujud. Yagamba Ibn Kathir khasan eyo aya yetongodde haulai alladhina ya'buduna Allah wahda, yetololwa abo bokka abawula Allah bamusinza. Omushiriku yenna n'omukaafu ng'oyo omuyimbi bwe yalabiseeko ku Kaaba ya Allah ey'ekitiibwa, tebasaana kwetoloola nnyumba ya Allah. Baganda bange Abasiraamu, okumanya mututte nnyo ebintu ng'ebyomuzannyo ebyolubala, ate abantu tebafaayo, bawoza kimu mu moto, nkola kyenjagala, nkola kinnyumira. Teriyo nsi nga Allah yagiteekamu amateeka ng'omuntu akola bimunyumira. Omuntu atambulira ku mateeka naye gaba maka ng'omuntu akola byayagala, ago tegaba maka. Nezino ensi ezibalimbalimba sima ezirina demokrasi, omuntu akola byayagala, waliwo amateeka agafuga. Gano mateeka ga Allah ge yateeka ku haramu. Teyetoolebwa bashiriku, teyetoolebwa bakaafu. Abantu abo beenenye badde eri Allah. Omusiraamu oyo yetonda eri Allah. Wabeerawo kampuni eyo bagibaaninga obutaddayo kusaabaza muntu yenna kugenda Makka. Abantu abakyafu beetoloola Kaaba. Olwo ekigendero ky'Abasiraamu kiba kifuuse ki? Abasiraamu baba bagenda kusigaza ki? Ebintu Abasiraamu balina okutwala nga mwemuli izza yaabwe, ekitiibwa kyabwe, ng'abalala bonna tebakirina, ennyumba eyo Kaaba. Innama al-mushrikuuna najas fala yaqrabu al-masjida al-harama. Tebeetoloola nnyumba eyo. Allah yagamba nti bakyafu. Ekyo teri akirina mu madiini gonna, kyammwe Basiraamu mukikuume. Ngera weetaliyo ddiini ndala ekuŋŋaanya Basiraamu ku swala nga bonna bali wansi wa imaamu omu, kyabalagira kye bakola. Genda mu masinzizo amalala olabe abantu be baliko. Basiraamu be balina ekibakuŋŋaanya nga bonna bawuliriza omuntu omu. Ekyokusatu omuli ekitiibwa ky'abantu ba Ummene kitalina balala, Qur'an. Teri yagirina. Dhalika alkitaabu la raiba fiihi, etalimu kubuusabuusa, etawemula, etavvoola. Allah gye yateekamu buli kyonna eruŋŋamya abantu mu bulamu bwabwe obw'ensi n'akhira. Qur'an teri yakirina. Genda mu bitabo ebirala olabe ennyiriri ezirimu bwe ziwemula, bwe zivvoola, ne Katonda yennyini nga zimuvvoola. Awo Yakobo n'akwata Katonda embala kaso. Katonda n'alaajana, Yakobo nta onzita. Ng'ozanyisa Qur'ani eyamalayo ebintu byonna. Bwe mutakikuuma ekyo Abasiraamu teri yagenda kibakuumira. Ekyokuna ye Juma. Abasiraamu gye balina teri abalala bagirina. Era kyova olaba Abayisirayiri bagamba abaana Abapalestine Yogera nti mba mwagala okuwangula ensi eno, mufuge bwe mulisaala fajiri nga bwe musaala ejjuma, mugenda kufuna obuwanguzi. Ekitiibwa kyammwe kiri mu ebyo Abasiraamu, okwawula Allah asinzibwa mu butuufu, mu butukuvu mu kumuwa ekitiibwa. Banayi mujja abakaafu n'abashiriku e Makka. Abantu abasaabaza abantu, Haji Bureau eveeyo ennyonnyole abantu kiki ekituufu. Abantu abo babaayo nga kampuni yeri emabega w'okusaabaza abantu abatali Basiraamu, bagibaaninga obulamu bwabwe n'omuntu obutaddayo kufuna visa yenna kusalinkiriza Makka. Ekyo kikyamu tekiriyo mu nsi. N'Abasawudi abanaakiwulira nti atali Musiraamu yayingidde ku Kaaba ng'ava Uganda, bwe buswavu bwe bagenda okututunuulira. Bannayuganda tubadde tulabanga Abasiraamu baleta n'abantu abafaanana bwe batyo. Mukyala ava eri Mbidongo kuyimba awummulire ku Kaaba, ne bw'aba yatodde jjo shahada eggulu ng'omutwala ku Kaaba.
era bye abasiraamu bagira awo yawo mukyala tabadde musiraamu atodde shahada amahale hijja ng'enkyasimbula oluva emakanga jjajeja siina bye nalabyeyo tebyawukana na masiro kukomba mayinja simanyi na kugira ku nsozi nga jjajerega ngaddayo mu bukaafu bwe kubanga haja olubugumye n'awoowa olutoddesha Allah kyatugamba tetukyetegerezanga fa in alimtumuhunna mu'minat bemmala okukakasa nti abo be musiramudde banywedde bakakasizza obukkiriza famutahinuhunna musooke kubagezesa naye fa in alimtumuhunna mu'minat mumala kakasa nti ddala banywedde mubukkiriza naye mwolwo olutoola shahada amahale ki hijja nga mutwala Makka oluva Makka ngaddayo mu Bukatuliki ng'ajeeja be yalabye alabanga obushiriku alabanga ebikolebwa mu masabo byebikolebwa Makka kalla si bwe kiri baganda bange abasiraamu mulwanirire ebintu byammwe mubifeeko bwe mutabifeeko teriyo mulala agenda bifaako naye omuntu yenna akolera ezzambi Makka ng'abo we baakoze ekibi olina omukyala malaaya si muwoowe otambula naye ku Kaaba si musiraamu weetolola naye Kaaba omuyimbi omwononefu gw'omanyidde ddala n'omutwala ku nnyumba ya Allah musiraamu jangu weetondera abasiraamu weenenye eri Allah weetondera abasiraamu abalibeerawo mu byafaayo mulinyumya Allah kye yali ategeeza mu Qur'an waman yuridi fiihi biilhaadin bidhulmin nudhikuhu min adhabin alim Makka okumanya nsi ya mizizo tokoleramu bulumbaganya eri muntu mulala wadde okuttirayo omuntu kyova olaba tolonderayo kintu ku mizizo gyayo okulonda okuggyako oyo akitwala we bakirangira so si bino nalonze kirondera taba mubbi Makka tebalonda Allah yasukkulumya ensi eyo essola embweti kati omukyala yasadde essolaki gyeze wano n'anyumya bawange yaŋŋambye ŋŋende mu bakyala kyendaba bakola kyemba nkola yasadde essolaki eyo ala abantu we bajeeja ebintu byaffe by'obusiraamu muyingiza abantu abatali basiraamu mu swala afunemu ki atali musiraamu ayimirire mu swala ku Kaaba ey'ekitiibwa asaale ki ajeeja byalaba bakola akole omusiraamu no yagayidinga bwatyo agayidinga gwakakasa nti si musiraamu agayidinga gwakakasa nti si musiraamu essola embweti Allah n'agikiriza empeera emitwalo 10 ng'oli Makka ey'e Madiina empeera 100 kyo kiri ludda wa Allah yasukkulumya ensi eyo n'ajagala kubanga yesitulidde tawhid okwawula Allah baganda bange basiraamu tumanye ekitiibwa ky'ennyumba eyo Kaaba tugigulumize ffe kennyini bannyiniyo abatali basiraamu abatannasiramuka abashiriku mugibeewaze basobole okutya ebintu byaffe basobole okutya ebintu byaffe by'obusiraamu naye we banaabijulunga bwe batyo nga mwe mufuuse ensonga ekitiibwa kya eno senga baategeera ekitiibwa kya eno we kiri kubanga ekitiibwa kyayo kisookera ddala fi tawhidi la kwawula Allah nga teriyo kisinzibwa kirala okujjako Allah nga Allah bw'agamba nti falyabudu rabba hadha albayt basinze katonda w'ennyumba eno so si kusinza nyumba basinze katonda w'ennyumba eno yabalagira maliriza Masihi Dajjal fenna gwe twekingiriza mu swala muni min dukhul au sayumna'u au muni min dukhuli alharam wakuganibwa kuziyizibwa agenda kwetolola ensi eno yonna naye watagenda kutuuka Masihi Dajjali gwe twekingiriza mu tahiyatu ensi yonna agenda gitambula
naye haramu ezebbiri tagenda kutuukawo. Alate nga gwe okumbya okulembera atali musiraamu, omushiriku Allah gwe yagaa fala yakrabu almasjida alharam ba'da amihim hadha, tebakiddira oluvannyuma lw'omwaka guno okuddayo okwetoloola, bakiviireko ddala. Naye Masiihi Dajjaali tagenda kutuuka Makka wadde Madiina, ate mwe omutwalayo batali basiraamu. Mukwano gwa kika ky'ogwo, obwononefu bwa kika ky'ogwo, kale gy'ogijjawo ekulembera omuntu atali musiraamu ayingire. Ebyo abasiraamu abamu balabanga ebitalina makulu. Gwe simanyiyo omulabe wa Allah asinga oyo. Senga obeera mu makaago mukyalawo n'ayingiza omuntu omulabewo, simanyi oba osobola okubeera happy. Abalabe baddiini, bantu abagwenyufu bwe batyo. N'olw'ensonga eyo baganda baffe abasiraamu, tugulumize ensi eyo nga Allah bwe yagigulumiza n'agisukkulumya ye kennyini Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu buli wakola ezzambi e Makka, ebibonerezo byafuna biyitirivu ku duniya kuno ne ku akhira, ebikolimo by'abamalayika n'abantu okumukolimira. Abantu abo bali mu kabenje. Naye ate omuntu bw'alowolereza okukola ekikyamu awalala n'aba nga takikoze n'akireka, Allah tamubonereza. Ate bw'akireka khawfa lillah, ng'akirese kutya Allah, kino kakiveeko Allah yekigaana, ate Allah amuwandiikako ekirungi. Alowolereza okukola ekintu awalala. Obadde oyagala okukola ezzambi n'olireka olw'okutya Allah noga naye Allah yekigaana, Allah akuwandiikako hasanatun kamila, ekirungi nti okikoze, n'akuwa empeera y'ekirungi kubanga okirese lillah. Naye ate e Makka, okwawukanako e Makka ku haramu y'e Makka, bw'olowooza obulowooza okukolerayo ekikyamu, kulowooza bulowooza n'okola kulowooza naye nga tokoze, ebibonerezo obifuna. Ale nno ebyamaanyi, taglidul adhab, punishment ennene yennyini kulowooza bulowooza. Naye ate lowooza ku muntu akoledde ddala, akoze ekikyamu, kulowooza Allah agenda musasula ki? Saba Allah atuwa okutegeera ebigambo bino okubiteeka mu nkola. Akuluka inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.